Peace and love. Eno show emirembe n'okwagala kyekitegeeza peace and love. Ate n'ekirala nti kino ekintu kibaye tekibangawo kuba abayimbi artists tuzze tukola online shows zaffe nga bwala Madrat and Chiko tuyina eya buli lwa Sunday naye kibadde tekibangawo nga artists bangi nnyo twasemba bikola lulinga tuba n'abantu so kati eno show kino kigenda bakyanjawulo era abantu bakirindirire kuba abantu badde batusuubwa kyoba omanya. Kyova naffe twasoose kukyekkaanya nnyo tetwagala politics mu kuyingira mu era twakitegedde nga kyagatta abantu okubagatta obutalwana mu kaseera kano ak'okulonda peace and love okwagala tweyagale bw'oba wagira oli nga nange mpagira tebukola ki tebutwawula kitegeera n'omukulu yakiyimbako bwe kuba kulonda tugende tulonde naye obululu tebutwawula okitegeera kati concept yabadde ennungi nnyo tulina okukola mu campaign eno era tugenda gitambuza paka peace and love. Ekyamazima balunywa ne Emma bagezezzaako okwogerezeganya naffe nga tubiraba omanyi nti twagala nnyo okitegeera kuba ffe tuli babyabufuzi kati balunywa ne Emma bakitunyonnyola bulungi ne batugala kiri bwekiti ne tukyekennenya ne tusooka tugaana okitegeera ne tukumanyi tukola kintu tugamba kale kati tukikole ng'ate naffe kituyamba abantu okukola ki kuba badde batusubwa nga naffe microphone tuludde okukola ki okuzikwata so ne tugamba kati tukikole. Disgusting. Ball consent. Otegere ebyenjoga ligamu kya Lufalansa byanesi tazza kuwini kiri kimu nti era ajja kuba ku mikolo ng'ayimba naye nga ffe birowoozo ekintu eki kituli ngali awo yeekyanga kwegamba kyekyo kyokka nesinga nti amatafaali ge tegabaddeko kantu ako naye nga kyemmanyi waliwo era abantu bakola ebintu ebyenjawulo ngera badde baagala okulaba ekitegeera ng'oli ekifaananyi kyalina kiraba buli lunaku zinasanga omusajja mu jjaamu ng'ali ku kifaananyi kyakiraba bwakizuuminga ati yeetegereze kino kituli kituufu oba just kantu ekitegeera abantu waliwo ababyagala naye nga yeyo embeera kati mwe tutambulira lwakuba nti wano culture yaffe yo tetwabimanyira ebintu ebyo naye nga ffe ababa batambuddeko abadde mu America ababaddeko e Germany ababaddeko Amsterdam luddawa abantu babikola abantu batambula balina bwereere naye nga teryafa ku munne ekitegeera naye wano mu Africa tubadde bye tubimanyi naye nga basita babikola ate Winnie Nwagi star she's a star. Tomanya nakyo bw'baba babeerako ku kyalo kyekimu tomanya tujja wakanya abantu 3 mu bbanga 2 ku nnyama 2 gagenda kyandiba ate linzoba lyalwamu nnyo bagenda oddijjamu nga likoze ekituli gova ku sasi naye waliryoka ne likuba akabina akanene libakuba Nina Rose singa simulema singa teryamuyita mu ggumba lyakubaawo ne likuba mu nnyama bwe nerizikira naye liyita mu Winnie Nwagi manyanga mu Nina Rose aba awedde ate vinka balimenyawo yenna liyita mbuyisi likwata ekisenge bafaani balowooza nnyo kututegeerera kino tukigamba abantu bafaani baga nnyo tutegeerera abantu baleme nnyo kututegeerera naffe tuli bantu bw'oba yagamba Madrat and Chiko ate kitegeeza nti kumutegeerera kuba nze faani sobola kukutegeerera webale nnyo okitegeera nze bw'oba tonjagala sobola kukakanga onjagale okitegeera obako nekyokola ki ekyoyagala kuba ne ba artists bantu okitegeera ffe tulina abantu naffe tulonda tulina zindagamuntu aye tulina n'abantu betuwagira ngaffe gwe tonkaka kuwagira gw'oyagala njagale sigenda gana kuwagira mukwano gwange gwate njagale gwe kyoyagala wakyo ntegeera nze mutegeerera ffe tusomye n'abantu okitegeera Madrat asomye n'abantu ab'amaanyi ekitegeera abantu bali mu poti bali mu parliament abantu bali mu state house asomye n'abantu ab'amaanyi lwakuba ye byagaana ekitegeera kati omugaana okwagala omuntu olwokubanga ekitegeera so kati si musango naffe tubako ne bitukola ki twagala nsobola okukwata omuntu ne mupostinga ku peegi yaffe ya Madrat and Chiko nenga abannanga abantu begundi omusajja omulabiranga ddala olw'ensonga nti oli mukwano gwaffe muntu waffe ate tumumanyi nze ne wonobera weenaalemu ng'oli kyali wange ne wonobera wendi ng'oli muntu wange nja kuwagira nze mpagira mukwano
okitegeera na busobozi so sinti buli kimu elelele nange ngende naye no sikumanyi sikulabanga kusimaye busobozi bwo tofugangako Ebyo towasanga na sibimanyi. kwasa toyina baana toyina ki kati nzije nkuwagira olw'okuba nti oli aŋŋambye efaani tulina wagira kino no faba no, fani no, tubagamba no. nti temuddamu tutegeerera waliwo omukwano gwaffe bamuyita Paul Owol agenda eri ewa Pira kikati mikwano gya osema ti mbaweereza bulungi ku radio tulowooza nti asigale ku radio naye netugamba nti Paul Owol tetumulabidde mu politics nti yazze kwesimbawo abadde mukwano gwaffe ebbanga lyonna okitegeera ng'ajja mu show zaffe agula emmeeza nga nnya okitegeera kati nyinza obutasupportinga muntu oyo okitegeera Uncle Piro ogenda omulaka abeerere Uncle Pira tetumusinkananga okitegeera tulina Lufunya Derrick oyo yatubeererawo mu mbeera emu oba endala mu kazigizigi okitegeera kati goza lwaki mpagira Lufunya Derrick ne siwagira Katolo Bwama ngate artist ngate mukwano gwange naye okitegeera kati wabaawo embeera okitegeera so kakati ffe tuli ku lufaye so kati kitwagala tetukiddamu nakyogerako naye nga abantu tulina bategeeza bino ebintu bino bisaawo tugula ebintu ebikozeeko ewa Sozo Properties tugula ebintu bikozeeko ntebe ebiki totuwa ebikozeeko ennyo twagala bikyali mu mbeera nnungi oyagala gula oyina TV oyagala ndala esingako n'ojja ntukuwamu ssente mu gy'oyina n'ogula endala gy'oyagala tubagala nnyo obusembayo tubagala nnyo tukyabayiiza nabo batwagale batubeererewo haze nabye nga onjerusa n'okweruka batubeererewo nabo kuba twagala kuddamu kukola ki kola kukwasaganya kintu kino